Ampuliriza omulungi, nkwaniriza ku mukutu gwaffe ogw'obutabo obw'Oluganda. Omuweerezaawo nze Abdulrahman Mugume, omunyankole eyasalawo. Nzikiriza nkwanirize mu kitabo kyaffe Okwalinga Okusaaga. Ekitabo kino kyawandiikibwa mwana na Kalema Juliet, era nga abazze batambula nange mu bitundu byaffe ebyayita tugoberera emboozi y'omukesi amanyiddwa nga Violet, era ng'ono yaweebwa eddimu ery'okubeera nti alinnya akagere mwana mulenzi mwesigwa olw'emisango egiteeberezebwa nti yatta omuntu n'abuzaawo n'omulala. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'12 era nga katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twalabako mu kitundu kyaffe ekyayita. Violet yali amaze okubeera ng'atuukirira munnamateeka bwe yali asuubira okuggyako eggulire oba olyawo eryali lisukkulumye okusobola omuyambako mu musango guno, naye ate munnange n'aba nga yavaayo bw'atyo kakongoddeyo ebyoya bya nswa. Oluvannyuma lw'ebyo yatuukirira munne bwe bakwasaganya omulimu Saagala. Ono naye n'amutegeeza nga bwe yali asobodde okussaayo akuuma akabaka amaloboozi ewa mwesigwa, naye newankubadde gwali bwe gutyo bwe twafunikirira ng'akuuma bakaggyeeyo, naye nga bwe batyo tebalina kye bakunguddeyo. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okutaano n'omutwe ogugamba amaanyi tegalya. Enkolagana ya mwesigwa n'abavubuka gye yali akola yagenda efa mpola mpola olw'okusaagirira ennyo ye kye yayita akamanyiiro. Lwali olwo nga mwesigwa agenda gy'akolera nga bulijjo, bw'atuuka yasanga abavubuka mu kifo ky'okukola nga bazannya zzaala. Teyabanyega ng'afuna katebe ng'atuula. Yalowooza nti bwe banaamulaba nga badda ku mirimu wabula tebaakikola. Mwesigwa yakanya kubakuba liiso kambwe nga wa akazannyo kaali kabakutta omubabiro. Oluvannyuma ennyo yasalawo abalumbe. Yatuuka we baali n'abagamba nti, bannange, sirowooza nti kummwe waliwo asasula okukola bino, musituke mukole egy'abaleese. Baabiwulira naye tewali yamunyega, ate era n'okusituka bagende bakole nakyo tebaakikola. Mwesigwa enkanga abalala ffenna nga tayagala kumunyooma, yawulira ng'ayagala kuggwako omu ku bbo mu bulago waakiri amutuge anti ng'awulira afa obusungu. Mu mbeera eyo yali tamanyi kyakubakolera. Bwe baamulaba ng'aswakidde, omu ku bo kwe kumutegeeza nga bwe baali balinda abakulira. Mwesigwa yabuuza nga lwaki mumulinda ate nga bulijjo olutuuka nga mutandikirawo okukola. Omuvubuka yamutegeeza nga bwe baali bamaze ebbanga nga tebafuna mpeera yaabwe ey'obukozi. Kaakati ekyo obedda kye kibalemye okwogera, kale mugende mukole, nze ngenda kwogeramu n'oyo omwami ebyo tubigonjole. Wabula newankubadde ebyo yabibagamba, baasigala batudde nga beefudde abatawulira. Yatambula n'abaviira, n'akubira kitaawe essimu n'amutegeeza ng'abakozi bwe bagaanye okukola olw'okuba tebafuna mpeera. Kitaawe yamutegeeza ng'omwami abakulira bw'afuna obulungi ensimbi z'abakozi banne. Kaakati ali ludda wa? Emirimu ginaagenda gitya mu maaso ng'abakozi tebafunye ensimbi zaabwe? Kitaawe yamusaba abeere mukkakkamu nti obudde bwonna yali agenda kwogeramu n'omwami avunaanyizibwa ku by'okubasasula. Mwesigwa yafuna akatebe n'atuula ng'atunudde oludda abavubuka abazannya zzaala gye baali. Abavubuka kirabika baali beekobaanye obutabaako kye bakola olunaku olwo okutuusa nga basasuddwa. Buli kiisi eyatuukanga ng'adda ku bibye. Baatandika okuwera, bonna nga bwe bakasuka emikono mu bbanga okulaga nti tekisoboka. Mwesigwa yatabulwa. Yalowooza ekyokubalumba amanye kye bateese okuzzaako, wabula n'atya okubaŋŋanga anti nga bonna baswakiivu. Yaddamu okukubira kitaawe essimu n'amutegeeza nti yali agenda kuvaawo nga tajja kusobola basajja abaali bataamye obugo. Kitaawe yamusaba busabi abeere mugumiikiriza. Aba agezaako okugenda mu maaso okumunnyonnyola, oli essimu n'agiggyako.
Yaddamu okukuba essimu ya kitaawe n'amugamba nti gwe kikwatako yali ajja kubimaliriza. Yamusaba okwamuka ekifo singa alaba nga taasobole kugumiikiriza. Mwesigwa yanyiiga kuba yali amanyi nti kitaawe ayinza okubaako engeri gy'atereezaamu ensonga zino, wabula naye yali ajuliza mulala. Yasalawo okubyesonyiwa n'asigalira kulaba bulabi kigenda mu maaso. Abaali beekalakaasa beeyongera okuva mu mbeera. Baatandika okukasuka amafunfugu bakuba ekizimbe. Mwesigwa yamanya nti alina okwetegula. Aba yeemulula agende ne wabaawo omu ku bo abeekalakaasi eyamulengera. Bw'amulengera n'atemya ku banne n'abagamba nti, "Wuuli mutabani we agenda, mujje tumusimbeko." Omulala kwe kuleekaana nti, "Bannange, temumuleka kugenda, mujje tumusimbeko." Ekirungi Mwesigwa yali yabatebuse dda. Bw'alengera bajja gy'ali, wamma yassaako kakokola tondeka nnyuma. Mwesigwa yadduka ng'eno bw'alabiriza oba anaasobola okuwona abantu abaali bafuuse ensolo. Baalaba ali walako bayinza obutamutuuka mangu, kwe kutandika okumuweereza agayinja n'agatittiriri. Mwesigwa yakimanya nti tajja kusobola kweggyako bampembe bano singa anaasigala adduka mu lambaalo. Kye yakola yadduka nnyo n'atuuka mu kkoona wano we yabulira mu nnyumba ezaali awo. Bw'atunula emabega nga tabalaba, okuggyako okubawulira obuwulizi nga bajja baduma, n'amanya nti abawonye. Abaali bamugoba bwe baatuuka mu kkoona nga tebakyamulengera, baalowooza nti osanga yadduse nnyo n'abaleka. Baakyusa ne baddayo emabega nga beevuma okulwawo okutebuka nti Mwesigwa ayinza okubatulukako. Baali baagala kumukozesa ng'omuwambe kitaawe asobole okwanguya kye baali baagala. Mwesigwa aba ali eyo gye yali asalinkiriza n'abalengera nga baddayo gye baali bavudde. Wano wamanyira nti yali avudde mu mannyo ga mpisi era n'akimanya nti Omukama yali akyamwagala. Olaba yali asobodde okumuwonya abampembe bano. Bw'ava eyo yasibira wa kitaawe era yatuuka amugamba nti, "Wabula kirabika onjagaliza ntaana, olaba ondeka mu mannyo g'empisi." Kitaawe teyasooka kutegeera ono kyayogerako, kyava amubuuza ky'ategeeza. Mwesigwa yamugamba nti, "Oli mutuufu okubuuza kubanga obwedda ngezaako okukunnyonnyola nga tompuliriza, era kituufu ddala tolina ky'omanyi." Oluvannyuma yamutegeeza ng'abakozi bwe baali beekyanze ne bakubaakuba ekizimbe. "Nange babadde bannumbye, wabula nsobodde okubatulukako." Kitaawe yasituka n'ava mu ntebe mwe yali atudde. Yakwata ekkooti eyali eteekeddwa emabega ku ntebe n'agyambala. Yaseetula entebe afune w'ayita. Mwesigwa alaba kitaawe apapirira, kwe kumubuuza gy'alaga. "Ngenda kulaba bwe gubadde." Mutabani we yamugamba nti, "Kitange, nkyakwagala, nkusaba togenda kusisinkana basajja abo olw'okuba oyinza okukifuuwa ng'okizza munda. Bali abasajja b'ogendamu tebakyali bantu, anti banyiivu bya kitalo, mpozzi ng'ofunye obukuumi." Mwami Kuteesa yawuliriza mutabani we, bw'atyo kwe kubaako gw'akubira essimu ng'amusaba okumufunira obukuumi bw'abapoliisi 2. Yayimirira awo ku mulyango nga bwe yeeyogeza. "Omwami namukubidde essimu ne mutegeeza ebiriwo. Bwe mubuuziza lwaki tannawa abakozi ensimbi zaabwe, antegeezezza nga bw'ali mu kibuga, wabula agenda kutuuka ku ssaawa 2. Mwesigwa yabuuza kitaawe lwaki si yatwalira abakozi ensimbi. Kitaawe yamutegeeza nti okwo kuba kwetuma mirimu ng'egitali gyange. Kitaawe yamutegeeza nti okwo kuba kwetuma mirimu n'egitali gyange. Baba bakyali awo ng'abasirikale ba poliisi be yatumizza batuuse, nga n'okuweeka baweese emmundu buli omu. Kitaawe wa Mwesigwa bw'abalaba yafuluma okugenda okubasisinkana n'abayitiramu ng'ensonga bwe zaali. Baatambula bonsatule ne bagenda awaali emmotoka.
Mwesigwa alaba bagenda kulinnya, yasalawo aleme kusigala kunyumizibwa. Amangu ago yagenda n'atuula mu mmotoka. Kitaawe yavuga okusiba nga batuusa awaali ekizimbe. Abakozi baabasanga batudde mu kisiikirize ky'omuti. Bwe baalengera emmotoka ejja, bonna ne bajagalala, abamu ne babaka agatittiriri n'abalala agayinja. Baatambula bajja eno emmotoka gye yali esimbiddwa nga beetegefu okukuba oyo yenna afuluma. Ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kulaba abapoliisi abaasooka okufuluma ng'ate balina n'emigemera wala. Wamma ggwe baatya bya kitalo era baatandika okudda ekyennyumannyuma. Kitaawe wa Mwesigwa yafuluma mmotoka ne mutabani we n'amugoberera. Yabasaba okubeera abakakkamu era n'okumuwuliriza. Yabategeeza nga bwe yali ayogeddeko n'omwami eyali yapatana ekizimbe ekyo era avunaanyizibwa ku kubasasula nga yali agenda kutuuka ekiseera kyonna. Bwe yeetegereza obulungi nga ku kizimbe waliwo we baali boonoonye. Yabategeeza nti ebyokwonoona ebintu byali tebiyamba, kwe kubabuuza nti kaakati ani agenda okusasulira bino, wabula nga tewali amwanukula. Yababuuza ebbanga lye baali bamaze nga tebafuna nsimbi zaabwe era nga tekuliikaanyega. Yatandulula ebigere okubaviira, abapoliisi kwe kumuwerekera. Wabula aba agenda, omu ku basajja bano kwe kumutegeeza nga bwe baali baweza omwezi ne ssabbiiti 22 nga tebalaba ku nsimbi yonna. Ono yalinga asumuludde abalala ku muguwa. Obwedda abaali basirise baatandika okwogerera okumu nga buli omu atottola ebizibu by'alina ewuwe. Mwami Kuteesa yakimanya nga mukama waabwe eyapatana omulimu guno alina okubaako by'annyonnyola. Yabasaba basigale nga bakkakkamu nga bwe bakola ku nsonga zaabwe. Baayingira mmotoka ne baddayo mu kibuga. Bwe baatuuka ku woofiisi, mwami Kuteesa kwe kukubira omwami ono eyali yapatana ogw'okuzimba ekizimbe kino. Yamusaba okusooka okuyitira ku woofiisi nga tannagenda ku mulimu. Omwami bw'atuuka, ono kwe kumubuuza lwaki yali alwawo okusasula abakozi ssente zaabwe. Omwami ono yali mugezi, yakimanya nti amazima ge gajja okumweyimirira, kwe kubuulira omugagga ebyaliwo. Yamutegeeza nga bwe yalwaza omukyala nti kyokka aba kyajja asuuke ate n'alwaza n'omwana, nti era yalina be yali abanja nga baamusuubiza okumusasula mu bwangu ddala. Wabula bw'atuuka okubanja okusobola okufuna ssente z'eddwaliro nga bamutegeeza kulinda mwezi mulamba. Omugagga yamubuuza nti, kaakati n'okozesa ssente z'abanno? Omanyi omutango kaakano gw'ogenda okusasulira, anti ekizimbe waliwo we boonoonye. Omwami yamutegeeza nga bwe yakedde okubanja ssente ze nti era kaakati yali azirina ng'agenda kusasula bakozi. Kitaawe wa Mwesigwa yamubuuza ku ky'okusasulira ebyonoonese, n'akkiriza nti yali agenda kubikozesa, wabula n'amusaba obutamuggyako mulimo gwe. Omugagga yamutegeeza nti nze kyenjagala okunku. Omugagga yamutegeeza nti nze kyenjagala kunkolera byange mu budde bwe twalagaana. Omwami yali musanyufu okulaba nti ensonga yali azimaliriza bulungi. Okwogera bino byonna nga Mwesigwa alaba era nga n'amatu ateze. Omwami bw'afuluma, Mwesigwa kwe kugamba kitaawe nti kale singa waakiri wampa omulimu ng'ogw'oyo omwami, waakiri ye alaga nti alina ky'akola, abala ne ku ssente ennene waakiri n'azigabira abalala. Nze nkola kimu kugenda wali kutuula butuuzi olunaku lulamba. Kitaawe yamutegeeza nti oyo omwami omulimu gw'akola gwa maanyi, saagala okuyite ku nniina. Mwesigwa yamutegeeza nga naye bw'atayagala mulimu mwangu wabula ogw'amaanyi. Obuzibu bwo tomanyi kunoonyereza. Oyo omwami ssebo ateekamu ne ssente ze era emirimu egigye gya ndagaano. Bw'atyo kitaawe bwe yamutegeeza. Yayongera okumutegeeza nti Mwesigwa sooka ogumira ekyo ky'olina. Ne Mwesigwa kwe kumubuuza nti
gwe kyoyagala nze nkeeraawo buli lunaku kufuuka mbegawo, oba ebipimo bya sementi bye bakozesa byebyo oba tebakubba? Wabula mpulira mbikooye. Kitaawe yamubuuza kyagenda okukola bw'abanga ebyo yali abikooye. Amazima gali nti yali talina kye yali agenda kukola kirala okuggyako okugira ng'agumira ekyo kitaawe kye yali yamuwa. Alina kye yali ayagala okwogera, wabula ekigambo ne kimukoma ku mumwa. Kitaawe yamugamba nti, tofaayo Mwesigwa, ensonga zo nzitunulamu, tugenda kubaako ekinene kye tukola ffembi. Nsuubira kijja kukufuula ow'amaanyi. Mwesigwa yanyeenya bunyeenya mutwe. Yasibula kitaawe nga bw'amusuubiza okumulaba enkeera. Enkeera Mwesigwa yajja musunguwavu ku mulimu. Yali akyalina obusungu bw'eggulu limu, abakozi okumufubutula ne bagezaako okwagala okumukuba. N'ekirala yalina obuggya ku mwami eyali abakozesa ng'alaba kitaawe amwesiga nnyo n'okusinga ye mutabani we. Bw'atuuka w'akolera nga bulijjo yafuna akatebe n'atuula. Yalina ne kalaadiyo akatono ke yali azze nako. Yakateeka mu matu anti nga tayagala kumanya kigenda mu maaso. Abakozi baali mu kukakkalabya mirimu nga kiraga nti omusajja yabawadde ssente zaabwe. Wabula ye yabatunuuliranga na busungu bwereere. Laba omu ku bavubuka aba akasuka ekitundu kya omu ku bavubuka aba akasuka ebitundu by'amatoffaali ne kuvaako akatundu ne kagenda kakuba Mwesigwa mu mugongo. Mwesigwa yagamba nti mumulabika musaaga. Yalumba omuvubuka n'amukyomera nga bw'amubuuza lwaki tasobola kwegendereza. Musajja wattu yakanya kwewozaako nga wa. Lino ejjinja yali alikubye mu njuki. Mwana mulenzi yayongera kuyomba. Omuvubuka bw'amubuuza lwaki ayanguwa okuva mu mbeera, Mwesigwa n'amugamba nti gwe ommanyiira. Bw'atyo n'amuyoola. Ate tekwafuukira ddala kulwana kwennyini, anti beevulungudde mu musenyu. Abaali erudda bagenda okulengera ng'eŋŋumya enyooka nabo ne bajja okwerabira ku gw'obwereere. Mukama waabwe gye yali yawulira mbeekuulo agenda okulingiza nga waliwo abattiŋŋana. Musajja wattu eyanguwa bunnambiro ate rajja ataase. Bano abavubuka abalala baali tebaagala lutalo kuggwa nga bo bakyanyumirwa bye balaba. Bw'ajja okugezaako okutaasa, abakozi baatandika okumusikambula, wabula yalwanagana nabo okutuusa lwe yatuuka ku balwana. Yabalagira okulekeraawo okulwana ng'olwo bw'abataawulula. Mwesigwa bw'alaba omwami ono ate n'ajjukira ennugu gy'amulinako. Yamubakira anti ne luddamu ne lukoya buto. Mwesigwa yalwanagananga n'omusajja omukulu ng'alinga ali ku mutu munne. Baakuba Mwesigwa, n'oli gwe yasooka okulwanagana naye alaba bamutadde wansi naye kwe kujja yeesasuze. Abakozi abalala bagenda okulaba nga Mwesigwa bamuttira wansi, kwe kujja ne bamutaasaako abaali bamukuba, era agenda okuvaawo ng'atonnya musaayi. Yawulira ng'aswadde, anti bonna nga bamuyeeya nga bw'atalina maanyi ate nga yeewaga okulwana. Bwe yavaawo yayambuka mpola mpola n'atuuka awataali bantu n'atandika okwekubako ettaka n'omusenyu. Bw'amaliriza yakwata mu nsawo ye n'aggyamu akatambaala ne yeerongoosa bulungi ne yeesiimulako n'omusaayi ogwali gumujjudde. Yasiimula ne ku ngatto ze ne ziddamu okutemagana ezaali zigenzeeko ettaka. Yaddamu n'akuba bulungi n'ekikalu n'atambula nga yeeyongerayo, wabula ng'embiriizi ne mu nkoona wamuluma okukamala. Yagenda ewa kitaawe n'amuyitiramu nga bwe gubadde, naye era nga bw'omanyi obunafu bwaffe abantu kiba kizibu okwesingisa omusango. Kale ne Mwesigwa bw'atuuka ewa kitaawe ng'alyoka asiiga bali enziro okukamala obukamazi. Wabula kitaawe alabika yali amanyi olugero olugamba nti tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Kye yakola ng'akubira omwami eyali avunaanyizibwa ku kizimbe
ng'amubuuza ebibaddewo. Omwami yamutottolera buli kimu na lwaki yatuuka okubyenyigamu. Kitaawe wa Mwesigwa bw'ava ku ssimu kyava atunuulira mutabani we n'amugamba nti, enkya ogenda kuweza emyaka 27. Buli mwaka oguyitawo mwana wange oba weeyongeddeko kinene. Sina mwaka wabula buli lunaku, kubanga ziba nnaku ze zigenda ziwera ne gulyoka gufuuka omwaka. Nkaluubirirwa okukkiriza nti osobola n'okutandika olutalo. Gwe olowooza bato bo bakitwala batya bwe bawulira nti ogenda okola ebintu ebifaanana bityo? Omusajja yayogera ebigambo bingi. Mwesigwa n'ayagala yeewozeeko, n'abulwa waayingiriramu okusobola okwewozaako. Yagezaako okumunnyonnyola ku bimu, wabula teyamuwa mukisa, ng'ekitono kye yamutegeezanga kwe yalandukira. Yeevaamu n'amubuuza nti, taata, lwaki otwala ebigambo omwami oyo byakugambye? Mu kulaba kwo olaba nabadde nnyinza okwetantala ekibinja ky'abantu abo bonna, era be basoose okuwaanyisiganya nange nengezaako okwerwanako. Kitaawe yamugamba nti, sirika Mwesigwa, tobaako kyoddamu kwogera, wabula wuliriza. Mwesigwa naye yakangula ku ddoboozi okwagala okwenkanankana ne kitaawe, n'amugamba nti, bannange, wabeewo omuntu ajja nnyambe annyonnyole nga bwe gubadde. Eno bw'eba kkooti, eneeba kkooti ya kika ki mwe bakkiririza oludda olumu lwokka okwewozaako? Kitaawe yasoberwa, yali tamanyi lwaki enkolagana wakati we ne mutabani we yabanga yakiyita mu luggya. Yasalawo okukakkanya eddoboozi alabe ekinaddirira, kwe kumugamba nti, kale Mwesigwa, byonna mbiwulidde, gw'obadde oyagala nkole ntya? Ate kitaawe bw'akkakkanya eddoboozi, Mwesigwa yawulira ng'aswadde olw'engeri gye yali ava okumukaalaamukirako eddoboozi. Yasalawo naye okwogera mpolampola nti, basaana kugobwa ku mirimu. Kitaawe yaseka busesi, yeewunzikamu ne ku nsingo okusobola okumwetegereza obulungi. Mwesigwa yawulira ng'afa obusungu n'obuswavu okulaba nga kitaawe amusekerera, wabula teyalina kyakukola era yasigala yeemagaza. Kitaawe bw'awunzika enseko kwe kumugamba nti, lwaki oyagala bagobwe? Oba naawe nkugobe anti mwalwanaganye mwenna? Mwesigwa yamutegeeza nti, nze nkugambye sirwanaganye nabo, be bankubye. Kyoyagala okugamba nti tosobola kubagoba olw'okuwoolera ekyo kye baakoze mutabani wo? Naye taata, olibeerako ddi ku ludda lwange? Kitaawe yamutegeeza nti ebbanga lyonna abaddenga ku ludda lwe, n'ayongerezaako nti, abo abasajja b'oŋŋamba okugoba tubadde nabo ebbanga ddene. Sisobola kumala gasazaamu nkolagana n'omwami oyo awatali nsonga ya ssimba. Wano Mwesigwa bwe yamubuuliza obanga ye okukubwa tebadde nsonga. Wano kitaawe yamuddamu nti, gwe wasazeewo okulwanagana nabo, singa tewabatambadde era tekyandituuseewo. Mwesigwa agenda okulaba ng'ebiddirira byakumwongera kufuna busungu mu maaso ga kitaawe, kwe kusalawo okumusiibula. Yafuluma woofiisi ya kitaawe nga yeewala okukola ebitasaana, n'agenda mu kifo ekirala amalireko eyo olunaku. Enkeera gaali mazaalibwa ge ag'omulundi ogwa 27. Singa kitaawe teyakisiinyaako yali tayinza na kukijjukira okuggyako nga wayiseewo n'ennaku eziwera. Kuviira ddala mu buto yali teyamanyira kujaguza lunaku lw'amazaalibwa ge okuggyako ng'aweza emyaka 5. Nnyina yali yamuwa essaawa, okuva ku olwo yali alumanyi ng'ennaku endala eza bulijjo. Ekiro ekyo Mwesigwa ng'ali mu buliri yajjirwa ekirowoozo. Yakwata essimu ye n'agezaako okukubira Violet. Ebyembi ennamba gye yakuba teyali ya mukwano gwe era teyaliiko. Kino kyamukola bubi kubanga waaliwo kye yali ateeseteese okumubuulirako, newankubadde yali akirowoozezzaako akabanga katono.
Yali akakasa nga kijja kumuwa essanyu. Violet naye gye yali otulo twali tubuze ng'anoonya ekiyinza okutwaliriza ku budde naye nga takiraba. Yaggyayo akatabo n'asomaasomako naye nga tebimunyumira. Yanaaba emirundi egiwerera ddala naye nga bw'ava mu kinaabiro akaseera wayita mpaawe kaaga n'addamu okufuna ekibugumu ekibi bw'atyo n'abula otulo. Yabeera omwo mu buliri nga yeekuteera ng'eyasuza omuli ebiku. Oluvannyuma ennyo yalowooza ku mwesigwa. Yafuna essimu ye n'anyiga ennamba bw'atyo n'ateeka ku kutu. Yali talina mulala gwe yali akubidde okuggyako mwesigwa. Musajja wattu aba atudde ebbali ku buliri essimu n'evuga. Yeewuunye yali amukubidde mu matumbi budde omwo. Kwe kujja ayogere naye. Aba tannayanukula oli essimu n'agiggyako. Essimu bw'eyitamu ate Violet yagikuba n'atya nga yeebuuza atandika atya okukubira omuntu mu matumbi budde ago. Kaakati oli bw'ayanukula olwo amugambe nti amukubidde amugamba ki? Yasigala yeenenya lwa busiru nga muli yeebuuza n'ekyali kimubagudde okukubira mwesigwa essimu. Mwesigwa yakwata essimu ne yeetegereza ennamba y'oyo yali amukubidde. Yasalawo ye okuddamu okukuba ku ssimu okumanya ani oyo eyali akuba mu matumbi budde. Essimu yavuga, nakyala n'amaguka kwe kujja ayanukule okwetegereza nga mwesigwa yakubye. Yasanyuka nga yeewuunya obanga ddala mwesigwa yali akyatunula ku ssaawa ezo 7 ogw'ekiro. Violet bw'akwata essimu, mwesigwa kwe kubuuza ani. Nakyala yasooka n'atya okwogera kyokka oluvannyuma n'amugamba nti, "Mwesigwa, nze Vanessa, onoosonyiwa okukuteganya." Abeera ayagala okumulimba nti yabadde takubira ye, wabula mwesigwa teyamuganya kumalayo kwe kumubuuza nti, "Vanessa, okakasa ye ggwe?" Mwana mulenzi yali musanyufu bya nsusso n'ebyokwogera ne bisooka bimubula. Violet yakiwulira kwe kumubuuza ekyali kimukyamudde bwe kityo. Ono yamwanukuza ssanyu nti, "Okimanyi nti mbadde nkulowoozaako olunaku lwonna. Mu butuufu n'akavana ku ssimu gye wasembayo okunkubirako nga ndowooza nti oba osanga yeeyiyo naye nga teriiko. Ye oli otya kaakati? Kansuubira oli bulungi Vanessa." Noono kwe kumukakasa nga bw'ali obulungi. Mwesigwa yamubuuza kye yali ayagala okumugamba, wabula nakyala n'amubuzaabuza n'ebirala nga bw'amutegeeza nga bw'ali. Mwesigwa yamubuuza kye yali ayagala okumugamba, wabula nakyala n'amubuzaabuza n'ebirala nga bw'amutegeeza nga bw'ali kimugamba olulala, kubanga kyo tekyaliwo. Mwesigwa yamutegeeza nti enkeera gaali mazaalibwa ge. Yamugamba nti, "Mbadde nkusaba Vanessa ojja onneegatteko mu kujaguza." Violet yasooka n'asiriikirira n'oluvannyuma n'amukakasa nga bwe yali ajja okubeerawo singa taafune bimutaataaganya. Violet yasiibula n'oluvannyuma n'aggyako essimu. Mwesigwa yasigala musanyufu olw'ensonga nti yali asobodde okwogeramu n'omuntu gwe yali ayagala ate n'okumukakasa n'amukakasa nti ajja kubaawo ku ekyo kye yali amusabye. Mu buli ngeri otulo twali tetusobola kugaana. Kumutwala anti yali akakkanya ebitagambika. Yali asobodde okweggyako obusungu bwe yafuna olunaku olwo n'abusikiza essanyu. Otulo twamutwala era okugenda okuzuukuka ng'essaawa 2 ez'okumakya omuntu eyali amanyidde okuzuukuka ku 12. Bw'atunula ku ssaawa nga 2 yayanguyirira n'asamba bulangiti nedda emiranamiro. Yalina bingi nnyo eby'okukola ku makya ago, omulundi ogusookedde ddala mu myaka nga 23. Yali agenda kujaguza olunaku lw'amazaalibwa ge. Yagenda mu kinaabiro n'anaaba
mu kaseera katono ddala yali amaliriza okwambala. Yafuluma ennyumba n'agenda okugula ebyo byonna bye yali yeetaaga okufuula olunaku olunyuvu obulungi. Yagenda n'agula eccupa y'emmere. Bwe yavaawo yagenda n'agula obubakuli bubiri obulungi n'obugiraasi nabwo bubiri. Yagenda mu woteeri n'agula emmere, ettooke, obummonde obusiike n'omuceere. Baamuteerako enva za nnyama, emboga ensiike obulungi, nakati n'ebifi by'enkoko ensiike. Baamuteera mu ccupa gye yabawa n'asasula, awo n'afuluma ng'ayanguyirira. Yagulayo n'obutunda obutali bukamule saako emicungwa ne mangada. Yagula ekiwagu ky'amenvu n'ebbogoya agengedde obulungi ne wootameroni. Ebyokulya yagulira ddala bingi ng'era omuntu eyeetegekera abagenyi. Bw'alaba akwataganye ennyo kwe kusalawo okugulayo akasero buno bwa pulasitiika. Yafuna wa boodabooda n'alinnya amutwala awaka, wabula abatannagenda n'ajjukira nti yeetaaga omukeeka. Yasaba owa boodabooda asooke ayimirize ppikipiki. Baali batuuse mu kifo we batunda ebiruke n'agulayo akakeeka. Kaali katonotono wabula nga kalungi okuzaama. Baali baakatonaatona ne langi ez'enjawulo, kale nga zikalabisa bulungi. Awo we batunda ebiruke walabira n'obutambaala obulungi. Yakiraba nga bw'abubikkisa ku kasero omuli ebyokulya bye nga byakunyirira okuzaama. Yagulawo obutambaala bubiri, bw'atyo n'addayo okusisinkana owa boodabooda eyamutwala okutuuka awaka. Bwe baatuuka yasasula owa boodabooda n'asitula ebintu bye yali aguze n'obwegendereza n'abiyingiza mu nnyumba. Bw'atuuka mu nnyumba yategeka ebintu bye yali aguze mu kasero. Yategeka ebyokunywa omwali obutunda, emicungwa ne mangada. Byalina akawoowo akalungi, naye muli n'awulira nga yeewaana okukola ekintu ekirungi bwe kityo. Yafuna jjaga ennungi n'ateekamu obutunda bwe yali akamudde, bw'atyo nawo n'abussa ku mmeeza awali bye yali asoose okutegeka. Yatandika okwetala mu nnyumba ng'akuŋŋaanya buli kye yali ajja okwetaaga okukozesa mu kujaguza n'abiteeka wamu, era n'ekyo yamanya nti byonna biwedde okutegeka. Yayingira mu kisenge n'aggyayo engoye ze yali agenda okwambala ku mukolo n'aziteekawo mu ntebe. Yali alinda kimu ssaawa ndagaanye kwe yali asuubirizza okukima Violet. Yatuula mu ntebe n'atunuulira essaawa ng'alaba n'obudde tebutuuka. Yamaguka omulundi gumu waliwo kye yali ajjukidde. Yakijjukirira awo nti talina mmotoka ya kumutambuza. Nedda, teyalina kukozesa boodabooda olwaleero nga bwe yateranga okukola. Yalina okufuna emmotoka ey'omulembe. Yafuluma ennyumba mu bwangu ddala, wabula nga tamanyi wa kujja mmotoka. Eggulo limu yali afunye obutakkanya ne kitaawe, kale nga tayinza kumusaba kumwazika mmotoka. Yajjukira nti Pawulo nga tannawambibwa yali yamulengezaako ekifo ekimu we bapangisa n'okutunda mmotoka e Nakawa. Teyalina ssente zimala mu kaseera ako kugula mmotoka, wabula yalinamu ezisobola okupangisa. Yakimanya nti kye kiyinza okumutaasa. Yalinnya boodabooda era yasibira Nakawa. Yabategeeza nga bwe yali ayagala okupangisa mmotoka. Baamubuuza mmotoka kika ki, wabula ye n'abategeeza nga bw'atamanyi nnyo bika bya mmotoka nti kyokka yali ayagala ey'omulembe. Baamutwala awaterekebwa mmotoka. Bw'atuuka eyo yeewuunya. Mu butuufu waaliyo emmotoka mpitirivu ate ezinyirira okuzaama. Yawulira ng'asaaliddwa ng'ayagala kugulayo waakiri emu, wabula n'ajjukira nti ssente alina zipangisa si kugula. Yafuna gye yasiima ne bamusaba okusasula emitwalo 8 mu mpeke bw'aba waakugimazaayo lunaku lumu. Ssente yazisasula, bwe batyo ne bamukwasa ebisumuluzo by'emmotoka. Yayingira n'avuga okudda eka. Yagivuga wabula ng'awulira yeetya. Yakirowooza nti abantu baali batunuulidde ekyuma ekipya era nga beebuuza ani akivuga. Bw'atuuka gy'asula yagiyingiriza ddala munda mu kisaakaate n'agisimba mu mulyango oguyingira ewuwe. Yayingira mu nnyumba
n'atunula ku ssaawa okulaba oba nga tebunnayita. Yali akeereye eddakiika 6. Yapapirira n'asomba bye yali ategese ku mmeeza nga bw'abitwala mu mmotoka. Bw'amaliriza yayambala engoye ze yali ategese. Yayingira mu mmotoka ne yessa mu ddene okugenda okunona Violet okuva ku City Square we baali bateesezza okusisinkana. Bw'atuukawo yafuluma mmotoka n'amagaamaga mu ngeri y'okunoonya naye nga talaba ku Nakyala. Yeebuuza Nakyala luddawa w'ayinza okubeera. Yatunula ku ssaawa nga kuyiseeko eddakiika 24. Wano yafuna entengero nti oba osanga yazze n'akoowa okulinda n'agenda. Yajjayo essimu amukubire amubuuze waali. Aba akyakuba omuntu n'amukoonako ku kibegabega. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde akatutwala kantindiggwa ng'omuseze yeetisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Tekagenda tusobozesa kusukkawo wano. Nzikiriza tujja kusimbuliza awo wennyini nga mwesigwa akooneddwako omuntu. Tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.